mulabire ku Shiba byonna babyogera. At last nafuna omusajja, at last azadde omwana, mother yayino kyetegekeranga ye. Shiba yabadde alina okuzimbira maama we ennyumba. Nze nakwekanga gye mbeera nga mikwano gyange wegijja ku ssomero nga mbalaga geeti ndala ne bamala okugenda nenvaayo nenyingira akazigo kaffe naye kati sigenda kweka gye mbeera. Ate Shiba akyayongerwa okugaggawala kubanga ennyumba gye yazimbidde maama we ng'akyali mulamu. Gomanyi maama ogyebakamu alabika essala ze yasabye ozimanyi ayinza okugamba nti nze newenfiira wano omwana wange nawangala emyaka 10 mu meka. Essala gyasaba maama wa Shiba. Shiba omuntu nowaba abadde alina kyagala omukola kigaana olw'eddusu lya maama kye yasabye. Buli muzadde yenna akyagala naye abamu tebasobola. Yes. Kati Shiba kyakoledde maama kirungi nnyo. Azale n'ekyana ekirala kuba ekyana kyalina kirungi nnyo ate omusajja alabikako. Omusajja mulungi. Bamuzaalira oyo. Bamuzaalira oyo. Omusajja gwe bazaalira. Era yongera omwana omulala. Saawa eno. Omwaka gumu. Omwaka. Azaale Shiba alina ssente. Nga senga. N'omwami alina ssente. Ate wuuyo birthday, ate taata w'omwana yabaddewo. Ako nno kavulu. Abulabe baaba. Taata n'alinnya ennyo. Taata n'alinnya. Najja. Birthday y'omwana. Bannange. Chozani Becky mwagaliza okubeera n'omwami we. Naye ebintu bino abitaddemu nnyo akajanja ate abantu tebaagala nnyo kajanja. Kasusse. Jjukira Naoli abadde tamwagaliza. Abadde tamwagaliza. Ayinza okuyisizaawo. Carol Nantongo teyatomedde. Teyatomedde wadde n'omulundi n'ogu. Kubanga lwakigamba mbu teyatomedde. Omwami gwe yafunye oba omuvubuka gwe yafunye oba omulenzi gwe yafunye. Omwana omulenzi wabanga yeyita mu mikono ejja papa Misach Semakula yafunye omwami omulungi. Kuba kisookera ddala omwami oyo papa Misach Semakula simuwulirangako mu ntalo. Simuwulirangako nti obufumbo bwe bwafudde oba bwasasise. Ye muntu ayeewa ekitiibwa. Ye muntu ow'empisa. Ye muntu awa abantu ekitiibwa. Oba okitegeera. Kati omwana oyo wabanga wa papa nga yayita mu mikono gya papa Misach Semakula, Carol Nantongo agenda kufumba. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited, uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nangoye zo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kw'ossa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family namwe abategese bu party obwenjawulo kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Nze lujja bannyabo ne bassebo abatulaba olunaku olwaleero ndi wano ewa Ssenga Marus Bridal. Yali Anet Plaza neefuuka ki? Era ye Anet Plaza. Ekyali Anet Plaza? Ekyali Anet Plaza. Nina erinnya lye nasomye Ssenga. Oba wasomye Annexed? Annexed. Anti letter A yavaawo. Manya letter X N yavaawo. Ne likyukira. Naye nga baliyita Anet Plaza. Anet Plaza we tuli. Shop number? F11. F11. Edduuka lino wendituukako biki byenfunamu? Edduuka lino wolituukako gwe wennaatulaba mulimu engoye ez'abagole, mulimu engoye ez'okugula obuguzi ng'ogamba nti ngulira maama, ngulira ssenga, ngulira jjajja, ngulira baganda bange. Oyogera ku Gomesi? Njogera ku Gomesi. Ate era nga mulimu n'emishanana. Emishanana gina? Emishanana gina. Musaizi zonna? Musaizi zonna ej'abaana abato, ej'abantu abakulu n'egy'abagole.
mukyala wange yali ayagala omushana nanga simanyi nti ogiina. Lujja tewayagala bwagazi kumpa ssente. Ate era nga tulinamu n'ebintu by'abaami naddala abaami abalina ebyo byebitya boxer. Abaami abalina akantu akatini mu sayizi, abaami abatalina maanyi ga kisajja mu kisenge. Okuba n'akatono bulwadde. Buba bulwadde oyo abanga mwana muto. Bakugambye nti obutono buteesobola. Munnange era buba buteesobola kuba akantu akatini ako bannange lujja. Si kalungi bambi tebakugambangako nti balina obunyama naye nga wakawambwa. Mbeera n'omusajja ow'akanyama naye nga waaka atilisitiko katinitini. So wano wojjawo ebyo byonna obifuna n'abakyala abakalu ennyo. Mulimu abakyala abakalu nga tebeefaako wano byonna weebiri. N'obuwoomi weebuli wano ne tubakolako ne saavisi mu abakyala nga tebaatuukawo. Oba otegedde wano? Ategedde abatakyalira nsiko. Yes, tukola saavisi wano weeri. Ku mulembe guno birina amakulu. Okufaako obufi. Bigattako era byongerako. Lwaki gamba nti bigattako ate era byongerako? Omukyala yenna waaba ng'ali eyo, mukyala munnanga ndaba nga tewakola pooling ono, yoyo omukyala g'osanga nga nnyogoga wansi. Buli wobeera nga wasikola pooling ono lujja oba omukyala ndaba obeera obugoma wansi. Ate era obeera self-contained. Obeera self-contained nga olaba onopangisa ennyumba nga mulimu ekinaabiro, mulimu tooyi, mulimu eddiiro, mulimu entebe, mulimu dining, buli kimu kibeeramu. Ye mukyala bw'alina okukola ki? Okubeera. Ate era kyova olaba nga nkugambye nti kino kirina okubeera nga tuli self-contained. Omwami waakwatako omukyala ofuna feelings amangu, n'omwami akola ki? Afuna feelings amangu. Ye mukwano. Awo awakulumya awo. Ensonga za feeling kuki? Ku feeling. Kati sooka ogabe ennamba y'essimu tusumulule emboozi. Gwe wenna ali eyandaba. Enamba y'essimu wandika 0782 60 8505 oba osobola okuwandika ya MTN 0782 60 8505. Yesenga Marus Bridal wano ku Anet Plaza mu kibuga wakati oluva ku paaka enkadde wansi wano kumpi ne Magoba oba omufunye. Waliwo endagiri esinga eyo? Tosobola. Awo wokka nga bw'okyogedde. Ye mukwano. Kaakati ekyenjawulo kunza abamaama wange erimu abasenga. Naye kati ate munzikirize wano we tusisinkanidde kati tulina senga. Ebyamama tusobe tubizze eri. Oli mutuufu nnyo. Kati tuli ku nsonga ya senga. Oli mutuufu. Senga omwaka guno ki ky'oyinawo mu nteekateeka? Omwaka muno kye nninawo nga guggwako nina omusomo nga 7 Desemba era ye wiiki ejja. Omusomo ogwo guli ku Jovia City lujja. Ku Jovia City obanga wakava ku poliisi awo n'oyambuka. Makinde mbitaala. Nga tunaana kutuuka ku bitaala. Waliwo Jovia City ya mwami bamuyita Kalungi atunda n'amamotoka omwami oyo. Omusomo ogwo baguyita Hold My Hand. Hold my hand nga kaluzungu nnyo. Hold my hand. Nkwata ku mukono wekiba? Okitegedde. Nkwata ku mukono oba nkwataako ku mukono. Omusomo ogwo nagutaddewo oba ngenda gukola nga 7 Desemba. Omusomo ogwo nagukoledde basically ku baana ab'obuwala. Abaana ab'obuwala. Abawumudde oba bonna? Bonna abaana ab'obuwala. Abaana ab'obuwala abafuna embuto nga tebanneetuuka. Abaana ab'obuwala abazaala ne bafuuka ba single mother nga tebayina buyambi, nga tewali alabirira. Oba okitegeera ne weesanga nga bambi omwana agenze mu bulamu bw'atalina kukola ki? Kubeeramu. Ne ba boy child na abaana ab'obulenzi. Abaana ab'obulenzi abasinga obungi bagenze mu bufumbo oba bawasizza naye nga tebabateeseteese. Oluusi abakazi be batukaka abawala.
ekyo tekiriko kukaka. Omuwala akaka omulenzi obufumbo. N'amugamba atya? Njagala ompase. Kati lwaki oba ogenda mu bufumbo gwe omwana ow'obulenzi nga tebasoose kuteekateeka ki ky'olina kukola mu bufumbo ne weesanga nti omwana ow'obulenzi agenze mu bufumbo naye nga tamanyi ki kyakukolera mu bufumbo oba okitegeera nga tannaba kweteekateeka tamanyi we bakwata mukyala tamanyi we bawakeya mukyala tamanyi we batandika mukyala in romance tamanyi ti oba omukyala naye bamugulira kagoye oba omukyala bamugulira kanyama n'alyako kitegeera ebintu ebyo era kyova laba ensangi zino obufumbo obumu bufudde ate obumu ne bubeerawo kati wojja mu musomo guno ogwa hold my hand ogwa Ssenga Marusi Kawoomera mukwano gwange ogenda kuyiga ebintu eby'amaanyi oba eby'enjawulo by'obadde tomanyi. Yes. Kale nga tutunye omulamwa gw'omusomo guno ekisooka senga nga wetugamba nti abaana bazaala tebannatuuka tulinayo ate n'abalala abatuuse nga tebaagala kuzaala luli babadde ku ngombo ya Shiba nga bagamba nti nga Shiba ffe ebyokuzaala tetubiriiko kati olwaliro Shiba yabaswaziza kale ye yazadde n'omwana yawezezza omwaka kati tunuulira abaana kyenyinza okugamba kanjogera ku Shiba abasinga obungi basooka ne bagamba oba nga bagamba Shiba nakyeyombekedde ate era naye era n'akifiiringa alina amaka talina musajja ne bagamba nti Shiba nakyeyombekedde Shiba alina amaka Shiba talina musajja naye yayina entegeka ze nga ye omwana ow'obuwala nga akipulaningira okitegeera we yamala kipulaningira kuba buli omu omuntu yeetegekera we yamala kipulaningira Shiba n'afuna omusajja okitegeera ebyomusajja biriko ebibuuzo ebyomusajja dde biriko ebibuuzo tetuganye kuba omusajja gwe yafuna ayina mukyala we naye Shiba ayina obukodyo ayina obukodyo era nze mwagala nnyo kyenyinza okugamba ayina obukodyo obukwata omusajja kuba abasinga obungi tetumanyi abasinga obungi tebamanyi we bakwata baki basajja abasinga obungi abakyala tubogoka ate buli wobogoka omusajja oba okola ki omugoba bugobi naye Shiba byonna babyogera at last n'afuna omusajja at last azadde omwana mother yayina kyetegekera nga ye kyova laba nga tugwa mu nsobi ebiseera ebisinga tuwasiira nnyo twagala nnyo okuvuganya twagala nnyo tulengera nti nange kukola ki wendi ne Shiba ekyo kye yakola ne bamugamba nti nakyeyombekedde n'aguma n'azimba ennyumba ye ng'omukyala n'aguma n'afuna omulenzi we kati wuuyo bazadde omwana ate wuuyo birthday ate taata w'omwana yabaddewo ako nno kavulu taata n'alinnya najja birthday y'omwana abakyala mwenna mulabire ku Shiba omuntu ayinza okwogerera ebintu n'akwogerera naye nga gw'omanyi ky'oyagala nga gw'omanyi olugendo lwo lw'ogenda oddutambula omale olugose abantu ne bakuvuma ne bakujaji yes kati Shiba olugendo yaluggusiza ate lunagguka tetunalaba mbaga era abo yatulazeeko yalaze abantu abaali boogera okitegeera kuba omusajja waalinnyo ennyonyi ajje ku birthday y'omwana my dear abasajja tubazaalamu abaana naye abasajja abasinga obungi tebaagala kumanya tayagala kumanya ye naye kati Shiba bano abawala babadde bamulabirako abaleseewa bano basaagala kuzaala bakyayambala obukete abo abawala Shiba batadde kati Shiba yali ayambala obukete ng'akyanyonya ssente ng'akyanyonya future ng'akyanyonya omuntu anaamutegeera nga bw'ali era n'afuna omuntu amutegeera kati naawe omuwala ali eyo nkuwaga buwi sooka weemanye ki ky'oli omanye nti nina okunyonya ssente ekiddako nnyonya musajja ate ofune omusajja anaakuwa obulamu obulungi nga si byakwezaalamu mwana obeere nti gwamulabirira obeere nti gwe taata gwe maama gwe omusomo gwegambye nti hold my hand naye Shiba ekyo ekintu ye yakiviiriddemu ddala yakutudde enjegere ku mukolo gw'omwana ne taata waali twaligambe kati single mother ate era ne dress gye yabadde ayambadde ng'olaba nti maama akuze
olaba nti kyuse okitegeera alekamu kali akashiba akashiba kuntumbwe wano naye Joyce wagiye gyayambadde nga maama Shiba nkwebaza ng'alaga nti ki maama zanyagala nnyo omukyala omuzadde kati Shiba oyo azale n'ekyana ekirala kuba ekyana kyalina kirungi nyate omusajja alabikako omusajja mulungi bamuzaalira oyo bamuzaalira oyo omusajja gwe bazaalira era yongera omwana omulala essaawa eno omwaka gumu omwaka azaale Shiba alina sente n'omwami alina sente nga senga wa Shiba musabe ku kamera wano Shiba nze ndi muzadde njagala nnyo abaana naye Shiba essanyu ly'oyina ku budde buno n'obwoba ng'oli wali n'otunula ku mwana w'oyo owulira nga obulamu bw'oyina buyitirivu ddamu ozaala omwana omulala koona ku ky'omwana wokka nsaba Shiba oddemu ozaaleyo kibebi ekirala ebyana ebyo byegirise mu nju abaana banyuma nnyo ate abaana baganda baffe ate mikwano gyaffe child spacing teri kwawula mwawo wamma toyawula tayawula omwaka gumu gumala bamuteekemu olulala omulenzi muto yoyo senga so ekyokuba nti olwaleero Shiba tumuyita muzadde nga tutunulira wali we tuvudde nga twali tetukisuubira we tugira mu kifaananyi ky'abaana abazaala amangu nga tebeetegese kyekyo kyennyini nakyo tugambe nti yakyetegekera nti okuzaala kubeere kwa kino kiseera yakyetegekera ebyagwa bugwi waliwo obubonero bulaga tewaliwo obubonero bulaga kubanga singa Shiba yalinga nti akiguddemu bugwi era waalirabye okitegeera obulamu nga bukalubo naye Shiba yafuna olubuto Shiba n'agenda ebweru gye yazaalira e Canada okitegeera omwana n'amuzaalirayo n'amalayo ebbanga ng'obwo bwonna bulamu kwetegekera bulamu ekisinza otukaluubiriza obulamu ffe wano e Kampala oba abaana ab'obuwala buteetegeka na competition nayo mweri competition omuntu bakumanye n'okwemulisa nga tonnaba kwetuuka kwemulisa weefule nti oyina Shiba ebyo byonna teyabirumbirira yakyetegekera ekintu kye n'amanya n'aleka aboogera ne boogera abazaala byabwe era kyova olaba abalandooza abala byabwe yayiseeyise bayagadde okweyisa naye nga Shiba maama ng'omusajja yagamba ono ye Shiba gwe bagambye omusajja yaladde aba bakazi balala sooka okone kwabo babadde beeyisaayisa tebakiddanga oba obalabyeko babadde beeyisaayisa naye ng'omwana omulenzi ono ng'alaba Shiba wabaddewo bannalwewuuba babulawo nga we beesaza baba balina okwesaza bafa omulenzi naye ng'omulenzi wa Shiba bannanga omulenzi waba yakwagala kati sooka ompeereyo Shiba obukodyo gwe ng'amaze emyaka mu bufumbo engeri gy'asobola okukoma omusajja Shiba kyenyinza okugamba sweet omulungi njagala omwami oyo omuwa ekitiibwa abasajja oba abaami baagala nnyo ekitiibwa wadde star nkugambye omwami ne waaba nga ayina biliyoni ne waaba nga tayina ne waaba nga star baagala nnyo ekitiibwa w'omusajja ekitiibwa ng'ayina naawe kyakwongerako oba kyakusituddeko abasajja baagala nnyo ebitiibwa tulaba Shiba okwekkakkanya n'avaamu kiri ekyawa Shiba waba alina omwami bwe n'aba mukyala oba okitegeera era Shiba olaba ng'akiraga lwaki nkireese bwe ntyo ku kisaawe Shiba ng'atuuse eri gyalya yes walaba we yatuuka bw'ati n'akwasa omusajja omwana we ekitegeeza nti omwami wange ye taata w'omwana okitegeera yakiraga mu bantu nti omwana ono ye taata w'omwana wange oba ye mwami wange n'amumuwa era mumumukwasa oba yalinanga amukoonako bw'ati kati abaami abo baagala nnyo ebitiibwa lujja abaami baagala nnyo keya mufeeko omusajja buli w'omuddaabiriza simuwa bingi okitegeera simuwa bingi naye omwami okumuddaabiriza okumuwa keya okwogera obulungi naye omusajja tojja mubogolera nga mwana muto tojja mubogolera nga mbwa embwa yeeboggola gwe lwaki obogolera mukulu munno obufumbo bubeerawo
mubeeramu okusobogana naye lujja oyinza okubeera eyo mukyala wo leero nakunyizaamu mwami wange nanyizaamu naye nze njagala nnyo omwami nakkubira essimu nagamba maalu oba omulungi wange nkwagala nnyo naye kale wadde wabeerawo ebigaana naye nkola ki omanya kikukakkanya ng'omukazi n'owulira nti ono mwami wange ate omusajja akubeereddewo kintu kikulu nnyo mulimu abamu n'alaba nga olina wootuuse n'agamba kati Shiba omusajja oyo mukuume swaza abantu ate omuzaalemu omwana owookubiri ate omuwangula omutima n'ebirowoozo ate abeera omwami waffe akkuba embaga embaga ya Shiba naye batebakuyise bali kusangayo nze simanyi nakumanya kubanga olaba nze nasanyuka nga omwana ow'obuwala oyo azadde namupostinga wallahi neŋŋamba Shiba olaba afunye omwana Katonda munene Katonda alina byakola ate ng'alina obikolera oyo omuntu azze alwanya entalo in fact ye Shiba ndooza n'ekyokuba nti famire yagifunidde ennyumba nakyo kigirewo ddala ng'omwana omuwala yawadde maama ne famire abadde alina okukolera maama ffe bamaama oba maama yenna Shiba lwaki yakikoze yayita mu bulumi ng'azaala n'amanya nti maama ye yayita muki nkiddamu Shiba yabadde alina okuzimbira maama we ennyumba kubanga maama we yayita mu bulumi ng'akola ki ng'amuzaala kati ne Shiba muli ndowooza we yayita mu bulumi ng'azaala wadde baamusala busazi naye era yawulira peyini yaki ate Shiba akyayongera okugaggawala kubanga ennyumba gye yazimbidde maama we ng'akyali mulamu g'omanyi maama ogyebakamu alabika essala ze yasabye ozimanyi ayinza okugamba nti nze newenfiiraano omwana wange n'awangala emyaka 10 meka mu meka essaala gy'asaba maama wa Shiba omuntu n'owaba abadde alina kyagala omukola kigaana olw'eddusu lya maama kye yasabye buli muzadde yenna akyagala naye abamu tebasobola yes kati Shiba kyakoledde maama kirungi nnyo nnyo Shiba oli ne wabanga abadde alina kyagenda okukola kiyinza obutakolebwa kubanga maama eddusu lino lyasabisiza n'akamwa okimanyi gwe kikulu nnyo so kati wali we yali asindika alina kati bye yamanya nti bino tukigatta ne maama ate ategeera nnyo ekyo kye yakoze nga n'abagagane Kampala baminisita babiki tebazimbira bamama abwe mayumba naye omwana ow'obwana azimbira mama we ennyumba manyi kyekitegeeza Shiba ennyumba manyi kyekitegeeza nga buli omu wajja okusisinkana Shiba obuwagizi bweyongedde abantu bayongedde okukoonera alina obwongo kuleka nga totegeera alina obwongo ate akyeyongera okugaggawala maama kigambo maama kiraba edduka kale kati eyo y'ensonga y'abaana abawala abanguwa okuzaala n'abo abasulayo ogwannagamba ku nsonga y'okuteekawo ezzadde sengawo ayitidde mu Shiba nga atuukisa ensonga ye emututte mu musomo omusomo gugenda kubeera gwa misana gwa kiro omusomo gwe gugenda kubeera gwa kiro gugenda kutandika ssaawa 2 ez'ekiro paka eyo abaana ayagala gye bunaakeeseza kubanga kuliko abayimbi bangi kuliko abayimbi Yesterday Mary Butter Senga Nantume Chikane Madrat kuliko Koja Abani Koja Kabaya abantu kwebali kuliko abantu kwebali bangi olwaleero luli twali ku Theatre La Bonita leero wagambye tugende ku Jovia City empya ng'ekyayaka abaana b'e Makindye bonna abawala n'abaana abalenzi bonna n'ab'e Kampala wano nga ka transport kajja kwanguyira abantu 3,000 ate nga tiketi si za bbeeyi tiketi ez'omutwalo nagabudde bugabuzi mutwalo ku mutwalo tuwa abayimbi otweba comedian otuwa omusomo butereevu bakojja basengo balete bonna kwebali emmeeza weeziri emmeeza za kakadde ne VIP 5,000
sooka obongere namba tugende ku nsonga y'abasingo mother naye kutta akati bannange wandiika gwe wenna ali eyo atulaba bagenda okulaba gundi batunule bayinza ogasenga twaleese wa kiwaani batunule wali bayinza ogamba nafunyeyo omukyala ne musiiga akaviiri nendeeta senga baluso ow'ekiwaani layira bannange baswitaati mbasaba mbakoowoola mbayita mbalajanira senga wammwe omulungi senga Marusi bannange mumpagire muje munguleko tiketi za mutwalo ku Jovia City wandika enamba y'essimu gwe wenna ayagala okubeera nti no ongulako tiketi wandika 0702 60 8505 oba osokose ya MTN 0782 60 8505 mukwano gwange muje mumpagire yenze senga yenze mama w'abangi yenze mama w'abalungi yenze akuŋŋaanya ate n'engeri gye tuli mu season ey'emikolo nze nyongeramu bategeeza nti yalina emishanana egiriko yalina gomesi ez'akabi gomesi ezisookerwako gomesi gy'osobola ogabanga ekirabo byonna era yabiinako sa n'obudagala bwe bali mu kulungalunga awo bali mu kutabula budagala awo kubanga lwaki tubupaakinze mulimu abakyala bagenda okujja mu musomo nga teyakyalira nsiko obudaga bugenda kubeera ku mutwalo ogu omuntu ayingira omutwalo ng'agula n'akadagala ka mutwalo akadagala k'amazzi ka mutwalo tiketi ya mutwalo akadagala ka pulingi ka mutwalo tiketi ya mutwalo akadagala ka muwomya ka mutwalo tiketi ya mutwalo ambasi ya mutwalo tiketi ya mutwalo kakalango ate tuba tukongerako kamala bumazzi kakati ensonga y'abasingo mother ekutte wansi ne waggulu lwakuba nti kati ate ku sayidi endala kati nja kuleeta ekifaananyi kya Chosen Becky ye alwanisa obwasingo mother naye abantu ate bamuvuga speed simanyi oba ensonga erayo ogigoberera nga wotubulya ku singo mother bannange Chosen Becky mwagaliza okubeera n'omwami we naye ebintu bino abitaddemu nnyo akajanja ate abantu tebaagala nnyo kajanja kasusse jjukira naoli abadde tamwagaliza abadde tamwagaliza ayinza okuyisizaawo n'amulemesa bawalanye engoye ze bayambadde ku Serena engoye tezaabadde mbi tezaabadde mbi badde n'omulungi n'ogumu kati bafa kina era yalaze ekitiibwa ng'omukyala ayina omwami era ng'omukyala omufumbo wadde tebanakufumbirigano naye nawulira nti bakyala bya social media bakyala naye ng'akajanja kangi buno olaba guno omukwano temwetaagamu nnyo kajanja n'omusajja buli w'okimulaga ennyo ne we yalibadde ayina wagenda okutuusa agamba mulimu abasajja abamu abataagala nnyo social media ndozo nabyagala kuba ndaba Chosen yayogera n'okwogera oli abanga mperekeze akimuyingiza mu buyingiza tulabanga muwamba muwambako ekyobusajja namusika tebinyuma biba tebinyuma walayi tebinyuma kyebayita kiwamba basajja sijja kyogera nze simanyi oba kiwamba basajja naye akajanja kangi love teyetaagamu nnyo kajanja kyetaaga akatunga katini kanyuma nnyo naye buli w'osussa akajanja oyonoona kyonoone kyenyinza okugamba akajanja ekasukka akangi bitama ebintu bino ebyokwekozaako akatini bye bisinga okunyuma okitegeera ate era biwangaala n'akajanja ekasukka obungi love tewangaala my dear kati akajanja bakakolerewa akajanja kakendeeremuko abula lujja akajanja bakakendeezeemukko nze n'owange tukakolera mu kisenge era bisinga kunyumira nnyo mu kisenge ne kale ne mu bantu nobeera kale nga tulujja tuli wano ne kugamba bebi mukwano okitegeera naye nga si nnyo okulaga nnyo bantu oba tolina gw'olaga ne bagamba ayina yalagako nedda mukwano naffe tubayina tulabangako n'abantu abatambula ku kkubo nga beekutte
lujere era bekwata naye ate si byakwesika nnyo nga bino naye woobiraba ate ebyo byokwesika yesi batambula ku kkubo nange nali ntambuddeko kkubo n'omwami wange gwenina mukyekwana oba kati nga twekwana dda naye nga laava eyo bimanyi naawe ate ayeye laava eba enyuma nannyo banne temwekowa nti mutuula mutambula ne mukomanga eri ne mutuula ne mulya ku mpafu ne mumala okulya ku mpafu ne muddamu ne mutambula okukkakana nga muli kibuye kukkakana muli namasuba mutambula okitegeera mugenda mwenyumiza awo mugenda munyumya byammwe byaffe okitegeera era tesobola kwoyeka muntu kati sobola kukimanyirira ne tugamba omwana waffe abadde ayita mu bingi yali yakawukana ne taata w'abaana kati yayingizaawo eggaali kyo baito yingizaawo eggaali kapyata ebivubuka yalifuna omuvubuka mulungi si mubi era wabanga omuvubuka amanyi kyakola kiba kirungi nnyo nje mukwano so byebyo senga maluusi edduuka liri bize nnyo abantu kabasooke bamala okugula ku ngoye wano era nga woolaba bayingire balabe baagala mishanana kugula mishanana olina ejabeeru n'abaddugavu kala zonna tuzina abeeru bafuna abaddugavu bafuna ne ba chocolate bafuna chocolate kala bafuna so buli muntu mu kala yo olina olugoye olukunyumira omanyi omuntu abeerawo n'alwana n'olususu n'alwana ne kala ye nga kyayagala engoye zimunyumire butereevu kyogera kituufu naye nga buli kala ya muntu tugiyina wano tosobola kufuluma nga tofunye kyoyagala bwe kiri kale ye Marus Bridal ku Anet Plaza mu kibuga wakati osobola okuba nga omufuna kakati era senga nyina ensonga gye njagala okukasukira eno ya mwannyinaze munnaage yamaze ne bamusaba obufumbo era nakkiriza ye Kalo Nantongo munnange essawa yonna tugenda mu mikolo amiina kirungi nnyo omwana ow'obuwala yenna waakula aba alina okufuna omusajja kiki oyinza okugogera ku babiri gwe kyewalabye kye nasoose okulabira ddala era ekyansanyusizza Kalo Nantongo teyatomedde wadde n'omulundi n'ogu kubanga lwakigamba mbu teyatomedde omwami gwe yafunye oba omuvubuka gwe yafunye oba omulenzi gwe yafunye omwana omulenzi wabanga yeyita mu mikono egya papa Misach Semakula yafunye omwami omulungi kuba kisookera ddala omwami oyo papa Misach Semakula simuwulirangako mu ntalo simuwulirangako nti obufumbo bwe bwafudde oba bwasasise ye muntu ayeewa ekitiibwa ye muntu ow'empisa ye muntu awa abantu ekitiibwa oba okitegeera kati omwana oyo wabanga wa papa nga yayita mu mikono gya papa Misach Semakula Kalo Nantongo agenda kufumba yes agenda kufumba ate n'omwana kyemmanyi wampisa kati obufumbo bwabo bugumivu era nze kyensaba beyagale paka kufa beyagale paka kuwulira bubi ate tebawuliriza ebigambo by'abantu bazaale abaana nga n'abalongo mwebali yafunye kurimu omanyi kurimu nga wanoofumba ekijanjalo n'okisiika n'okiteekamu green pepper n'okiteekamu kibiriŋŋanya n'okiteekamu kino ekintu ekinaanuuka bakiyita batya sibimanyi tokimanyi mba wakufumbira awo mba namazeeyo tateekamu omunnyo n'ennyanja n'otoolako bwoti ekijja waggulu yafunye kurimu toddamu nakwebuuza ku muntu mbw ate omusajja ate tumulingize mu liiso tumulingize mu kamwa yafunye kurimu ekyenjawulo omwana ono abadde aliraana kamera ng'asobola okuvayo n'abaako kyayogera oba kyakola kyonna naye abadde kye era yavuddeyo ku bino omwana ow'obulenzi mutuufu nnyo anti kati oyoyo gwe bayita omwami okitegeera yoyo gwe bayita omwami n'amanya nnina ekintu kyange sijja kiraga nnyo mu lujjudde lw'abantu mulimu abantu najja ne yeemulisa okitegeera ate buli woolaganya abantu n'abantu nabo bakola ki basatulula ekintu kyo oyogeredde omwana ow'obulenzi nze kanjogerera ow'obuwala ndowooza bibalansinge ogamba ye omulenzi teyafunye nnyo omuwala
n'omulenzi yafunye omuwala naye omwana ayise mu mikono gya papa ndabira ddala yoyo omwami eyeewa ekitiibwa naye ne kale era amuleze naye ayise mu mikono gya papa bwe kiri naye omwana ono ow'obwana naye era kale bambi kyenyinza okugamba omwana ow'obulenzi oyo wabanga yakoze proposal gy'oli abakazi babadde bangi abawala bangi abeetega abasajja abasinga obungi ennaku zino w'ofuna omusajja gw'omugulira emmere gw'ogula essaati toseka gw'ogula empale gw'ogula bokisa era ava eyo anti abantu bafa wano we bafa ebyo byonna abigula ng'afa ki ng'afa wano naye omwana ow'obulenzi wabanga yakoze proposal ewa Carol n'amanya nti Carol gw'ayagala Carol nkusibirira entanda abakyala abalungi bangi buli we tuzaala baana ba buwala abaana balina beef ate abaana kati bakola bye bagiyita bibiki aba bagiyita bibiki sijja gikola sensi ziina bagikoze okitegeera balina bino buli fake n'akabina konna ne kabeera akamu kakkirya akamu kayambuka okitegeera tebitegeereka Carol nkusaba ofumbe tebakyakola kati mabega yokka ne maaso bamukola emaaso kituufu ne wazimba n'olaba watiize tugunda naye nga kyenyinza okugamba Carol fumba gondera omwami wo wuliriza omwami wo mwembi muli bato omwami oyo tomuyisaamu maaso kuba ye musajja omusajja abeera musajja ne wabeera mupi ne wabeera muwanvu abeera muki okuuma obufumbo bwo ofumbe oddabirize omwami wo olabirire omwami wo nga mubadde eno nga temunnaba kwegira bw'oba okola obufumbo bunyuma nnyo nga mukwatagana ate laava enyuma nnyo ng'ekyali mpya wuliriza omwami wo kyagamba tomuyisaamu maaso abali ebweru obufumbo bubanyiga nnyo ababagala obuyingira nabo babuyingira ate n'abo abagala obuyingira ng'ate tebannafuna batuufu nabo bakaaba kale senga ndowooza wabuuyo obubaka basingo maatha bo kambayambe obaweere wano wadde okyayongera obbawa ekitundutundu ekirala nga bazze ku musomo nga 7 abasigadde bo leka bakusange ku musomo ne bwe basingo maatha bayo obubaka bw'obampeera we bali awo basingo maatha kyenyinza obbagamba gwe wenna ali eyo wadde yagala mbagambe ekisooka ombuuliremu kuba basingo maatha kyenyinza obbagamba w'obanga oli enga oli singo maatha ky'olina okwebuulirira oba okubeera nti nno weeterezanga ggwe n'omanya wa woogwa n'omanya entambulayo oba n'enfunayo n'omanya nti kati nze ndi singo maatha nina kukola bwe nti okufuna omuntu omutuufu nange anampa keya oba n'okundabirira n'abaana bange kibi nnyo okubeera nti nno omuntu oyagala nnyo okubeera nti no naawe olina akubudaabuda tewali munsi muno atayagala akubeera nga talina mubudaabuda mu kyo ky'otegeeza nti beera singo maatha naye nga wolwana obuveemu tobeera awo ate kulaga mbu ate ffe twamalayo obwa singo maatha bukaddiya omuntu yenna kyetaaga nga olinako munno akwatako akuwa ku mmere y'amatu ogitegedde okitegeera akubudaabuda akuwa ku mmere y'amatu akubeerako okumpi akuba akaama kiro y'amatu yes akuba akaama mukono tokaddiwa nze olaba nkaddiye wangi olaba nkaddiye siri wa kizigo naye kwendi omukwano gunyiriza nze omwami owange ankubira ku ssimu si byakulimba kati lujja oli mwana wange wa bulenzi naye kati gwe wondaba nina abaana bameka toseka bino ebintu tetubiteeka oyina nze n'abalala nga 2 oba 3 lujja muli abaana 6 abo bonna naye nga wooli nga wendi abantu nga basooka ku mwana wa 2 yera nabanga talina byenda nkugambye ekigambo ekyo lava enyiriza lava ezza buto laavu okola ebintu nga naawe owulira obikola yesu olina akwagala kale senga malusi mumunoonyeeko ku musomo nga 7 Desemba naye nga oba oyagala oyingira mu nteekateeka za omusomo guno mukubire ennamba y'essimu
agenda kuddamu agibawe ebisigadde tujja kuba tuddamu okusinkana. Butereevu. Gwe wenna mukwano gwange. Tiketi weeziri za mutwalo ku mitwalo 5, tebo ya kakadde VIP mitwalo 5. Wandika enamba y'essimu gwe wenna ayagala okugula tiketi eri 0702 60 85 05 oba osobola okuba ku MTN 0782 60 8505. Bannange mumpagire, bannange mujje mu kivulu kyange, mujje mu musomo gwange ogwa hold my hand. Mujje mumpagire bamaada. Tiketi za mutwalo, wamasi mutwalo. Tiketi z'omusomo za mutwalo. Okitegeera? Ofunirako ate abanasooka mu musomo ogwo abantu 3 njogera bagenda funa ebyokunywa bya bwerere. Omugagga kalungi waali ennannyini gundi eyo Jovia City yaŋŋambye abasooka Senga Marusi kalungi wamasi bwe kiri. Mbanjulira aba AK Furniture abakugu mu kukola entebe mu buli design yonna gy'oyagala, ebitanda ne furniture yenna ow'omulembe ate nga muwangaazi. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala. Kuba ku namba z'essimu zolaba wansi awo, ku internet banonye ku AK Furniture oba basange e Mulago Kubiri opposite Shell ne ku workshop yawe esangibwa ku Sapolo Kaggwa Road mu Kampala.